Patrick Mulwana ne Nobati Events basobola n'okusuwinga African. Kubanga olwedde obulango bwafulumadde kitegeeza olina okweditinga obulango okubugjayo bwateekayo kutaataganya abantu oyinza n'obasazisa ssente bino byonna bisoboka lwakuba ndowooza tebaagala kuddamu ebyo enjagaliza ye Luwemba naye ate akolamu ate ebyobusiru alinga ssanya alimwakisussa ogenda otya ku malaalo nga n'omuntu enena gw'osaba naye baali bagimummi gwali mu kusaba kaadi nti lwanirira kaadi yali mulamu ng'atambula ng'ayogera ng'alina amagulu n'emikono baali bagimummi bagenda kuwawuma lumagala kaadi kubanga bamusuubirako nti tatagenda nko mu parliament agenda batya bamusuubiramu kuba oluseke we baagalidde nti bamukubira bagamba fe twakuteekayo naye mukama wange leeta mannya ki bamuwa ekisuubizo nalugamba 2026 ogirina wano age kuli mu ngalo nalukola byakolesa ti munnange nzolaba ekibiina sikirinaako obuzibu gwe kiba kironze. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda agwe nawola ssente zange naŋŋamba nti agenda zimpa mu wiiki emu wetwogerera olunaku lw'ejjo gwaweze omwaka mulamba wabula oluva we namuwola siddanga mumulaba ng'asala yadde ekkubo we namuwola we yayitanga buli lunaku takyayitawo. Abantu abakola bwe mutyo tubatunuulidde nkaliriza weemanyi weetegedde abasiddyo omusunsuzi ly'erinnya eryange kanjatulireyo omu namuwola miliyoni 2 naŋŋamba ati nno wiiki emu lwali lwakusatu naŋŋamba olwokusatu olujja ngenda kuba nkuwadde ssente ezo kati gugenda mwaka gumu n'ekitundu namukangamu nti ogenda kweraba ku media nampayaaga awo twakoma bannange betubanja mutusuubiza saagala nze ekizibu kye ndina mu nsi muno sirina bizibu bingi omuntu ampa essuubi ate nga tali suwa nesawa era mwogera nona ŋŋamba ndi nteeraako nona ŋŋamba kankuteereko n'olwawo lwaki oba oŋŋambye toyogera teekako obuteesi waliwo bannange byonna lwaki oba ompa essuubi ery'amangu awo osobola n'okwewola nga manyi musajja agenda teekako kituufu by the way ndowooza kati mulina okuyiga enkola omuntu wagamba ninzireeta munaku bwe zito yotomuwola aba akikozesa kunafuya mutima kugonza nze siwola wabula nze oliba nga mpa emitwalo 10 mugakankuwa ebiri otandikira awo besatu nomanya nti omutadde omutima gwo teguliiyo kuwanka muwadde buwi kulira sibyakugamba nti ate kale kansubira nti muli bulungi agala ogwe mukutu kwe tuli njagala okutegeeza ku Sula Motors bano omulimu gwe bakola gwa kutunda mmotoka basangibwa Makindye kasitoyisa ku kalenda wansi awo waliwo amafuta ga Africa Oil opposite we wali Sula Motors. Ensonga zonna zikwatagana n'ebyemmotoka bazikolako oyagala kuteeka traka mu mmotoka yo beere nga buli wedde ogifuna ogiwadde omuntu oyagala ogiyimirize ebyo byonna babikola kwegamba security y'emmotoka yo bw'otuuka ku Sula Motors ebeera guaranteed kwegamba ogula emmotoka n'ovaawo ng'ate eri secure nti eri mikono mituufu egijjo ne woba olina gw'ogikwasiza avugemu baakola eki tesobola kubanga efuna buzibu bwakubanga ebbibwa mbufu ofaanana kuba ebito 0779 21 namba ya Bukenya Media ku nsonga zonna ezikwatagana ne Sula Motors n'ensonga z'emmotoka zonna mu bufu ofaanana kuba ebito mukadeke kamu njaga okutegeeza ku Agape Christian School lino lisangibwa Bwamakulu Katebe bagamba nti nno omwana wo mutwaleyo afune omusingi omutuufu ddala bali ku musingi gwa ddiini ate era mukadeke kamu essomero lya kisulo kyokka kuviira ddala ku kindergarten P1 paka P7 Agape Christian School Bwamakulu Katebe mukadeke kamu njaga okutegeeza ku Alson Painters UG basiizi balangi olina ekizimbe kyo tomanyi wetaaga ssente mmeka okubanga okisiiga langi osobola obayita ne bakolera kye tuyita quotation ate oluvannyuma musobolera okuteeseganya ne bakusiigira langi ku kabeeyi ke muteesezaako obuteesa 0705 19 36 ndine Sky Soldier wamu ne Bukenya Media buuza ku muntu tugambe ebigambo the three what eno programu eyaffe ebeera buli lwa Monday wano agaliwo yap otusanga wokawoka twogera ku bintu ebyo biba bitambudde mu wiiki naffe ne tubi wiiki eri ne tutandika n'eno mu bupya naffe ne tuwaayo ensonga yaffe naffe ne tuwaayo reason lwaki byabaddewo bwe biti
n'olwekyo ffe batuyita ba DCCU Digital Content Creators Uganda nga tuli nga ffe nze ne Bukenya Siggwe nze ebyamwe oli wagaliwo nze ne Bukenya tuli ba DCCU era tusomesa abantu kwagala nsi yaabwe tusomesa abantu muri patriotic n'okugyawo obulimba tusomesa abantu kujjawo obulimba nti gavumenti erina byekoze birungi ffe ne tujjayo ebirungi bonna balaga bibi ffe tujjayo birungi byereere ne tubikuba abantu ate nga tuli under OW so bagite operation or securiation tuli bakozi ba muri basajja bakozi ba gavumenti bade ndi n'abakungu mu gavumenti that is Sky Soldier for you Bukenya Media buuza omukungu Bukenya omaze babuuza kabiri watu abadde mu weekend omukulu eyali Alex kati nga ye Luwemba Luswa Muhammad nga afukamidde ku mavivi n'ababadde bamuwerekeddeko yasembedde ku ntaana ya Honorable Segirinya kati omugenzi n'amugamba nti we wali ku kitanda sebaka kati naawe kyekiseera ozuukuke tolina kwebaka ssebo namugamba kaadi bagitwala abasajja kaadi bagitwala Segirinya tokkiriza kaadi gitwala namugamba zuukuka namugamba lwana wagamba nti nno kati tulina okugamba fayita kyekiseera olwane Segirinya situka olwane in fact yasiimye omugenzi eyakwata ku kanso nalukoola n'aseerera olulimi kuba yagambye waleetera okubeera nga abamu batandika oseerera olulimi ogugabadde maanyigo yagenze n'amugamba yamugambye taata nakuvimbisizza jjo nakwogeddeko nnyo kyana ekyo kyojoga kyagambye taata nakwogeddeko nate nsosoboza kitiibwa kyokka Segirinya yali agala kamera naye tokimulaga nga afudde okategedde wadde yali ajja era tomulaga nti ate era ogimuteekamu nnyo saawa zino entaana titaba muntu nze sisagenda kukolera katemba ku ntaana ya muntu yenna eba ntaana nga yo kiba kya busiru nnyo omuntu omusaba n'ebintu ebyamulema era nakoze posti jjo ne mugamba nga ffe abayisiraamu tukiririza mu kuteeka engalo mu bbanga bwoti n'osaba omutonzi akolere mu byonna n'oli eyafa n'omwagaliza ekimula ekirungi tosaba mugamba nti ate vaayo aveeyo atya yamugaa teyeebaka yamugaa Segirinya teweebaka omuntu avunze aveeyo atya buli kimu bakijjamu aveeyo atya omanyi waliwo kye bayita puresha olwo puresha bwesukka kati saawa zino Luwemba omanyi edda nga bakugamba okutwala e Kampala ekyo ekiro kye bakugambye teweebaka era Mukama n'akukola ensobi ne bagamba nti wiiki ejja tukutwala anti ezo ennaku zonna ogiraba wiiki eyo baba bakubuza otulo twa wiiki ogiraba ng'emyezi 10 okitegeera kati Luwemba Luswa oyagala kaadi oyagala okuvimbako ng'abavubuka abalala bali mu paliamenti naye mbadde nkusaba abantu bajja kukulonda nze ndi ku saidi yo abantu bajja kukulonda tugenda nze nondera Kawempe nondera awo nga ku ddwaliro lyekaminga ku poliisi awo wenondera wenyini nkusaba tugenda kukulonda bulungi tukuwa akalulu naye tutekanye ku puresha kulaga abantu olimbya enjala ekuluma nnyo omugenzi amutadde ku puresha ye alaze nti enjala temuluma nnyo olaze nti togenda nakuwa baana yadde n'ekikumi kubanga ojja bagamba manye amafuta genda avuga nga ngende masaka kusala kusujja jabbawa kubanga asabye ekitaabwe yennyini alina kyeyekwasa okitegeera ma Bukenya asabye ekitaabwe olwedde alina kyeyekwasa bagamba omanye amafuta genda avuga nengende Masaka amafuta genda avuga nengende Masaka nenegayirira ku ntaana ajja bagamba kwali kusaba kwange kwali kutoba kwange twagala tugenda kukulonda Segirinya yatulekera ggwe naye tokitutimbako nnyo tukimanyi abantu ku mutima bakimanyi tolaga nnyo maalo ate bwe munalaga amaalo mwenna ono mukazi ajja bba ku baakalulu w'NRM nze ndi kugulawundi andi ze mbeera Kawempe nondera Kawempe ono mukazi we NRM mukambwe Farida Nambi ku gulawundi agirina bw'ati ate alina kye bayita ettooke ate abantu enaku zino bakubakuwa ebintu ebiboozibozi embumwe wange muze mwana wammwe olina sooka bakolera kati Farida Nambi omanyi kyabalaga Farida Nambi olwedde yasumuludde edda nze wali abaana abato sikulimba wano ku intaneti
bali ku Nalukoola manya Buma Lumagala manya ono Luwemba Luswa ne kugulawo ndi Farida yakutta kati ate abantu NUPC yeronda FDC yeronda ate social media TikTok Facebook comment section si yeronda ground yekola ki ate abalonda be bayinta bayina endaga muntu abali registered mu Nkalala bana boogera bonna muntu ayogera nga ali Masaka nenga fere genda kuwa gundi nongamba gwengani fuchiwagira gundi nga ali mukaba tabera gakona mukawe tafuna gako nyumba mukawembe ya taina na mukwano gwasula mukawembe gwayogerera ko nubirafu ebyaddala kyemba saba kiri ekintu kimu Luwemba Luswa bera mukakamu togenda kuntana kukaaba kola simpase yonna ya kisiru nze nondo kimanyi ngenda kukulonda oli boy wange tutobye fembi from day one kitegera sakira ku mukene nkuvaamu nga tunawe oyagala okuvimba ngo wakabi mwana sobola kikola ngamba saagaliza mba mubi nnyo kitegera muvubuka munange nemo mwagaliza bano Banalukola naye basajja bakulu badya dasente basajja balooya ono mwana kati alina okuvimba okusayininga abadde PA wasagirinya nakola Kingdom Kampala wali ne katagene mu office ne nabero omubaka yali manyo oba alijjukira oba talijjukira bannange mweyanga generation mu abantu b'Ekawempe mu omuvubuka omuto kusalawo kwa mwesinze oba musazeewo kulonda Farida mu mulonde mu mwagala oba musalawo kulonda Luwemba Luswa oba musalawo kulonda Nalukoola wa independent oba musalawo kulonda Nalukoola wa magala ge bagenda okuwa kadi Nalukoola bagenda muwa ekisuubizo kanze ulire bagenda kuwa Buma Lumagala kadi magala gundi ono bamuwe ekisuubizo Nalukoola 2026 ogirina wano age kuli mu ngalo Nalukoola byakolesa timu nange nzolaba ekibiina sikirinaako obuzibu gwe kiba kironze naye nga jjukira Nalukoola gwe bana bawadde kadi kati yagenda okutwala mpaka kubanga agenda tambuliramu ne simpasi emyaka 2 ng'abakolera abantu basigale ku oyo myezi Nalukoola yagitutte dda Nalukoola kadi eri mu kutagala gundi Luwemba taliiko mubagiyayanira mubagirimu obubi ennyo bajagala taliiko Luwemba Luswa taliiko era ajagala nnyo ne tabasobola tugendamu wakabonero omusota Alien yagambye agendamu wakalabba Alien yagambye ajamu wakalabba awe Luwemba Alien alina ekibiina naye akabonero asigaddeyo kamu kakalabba agenda akawa Luwemba ate bangambye mu Electoral Commission anti ababaka bangi abeesimbyewo akabonero asigaddeyo akamusota sigaddeyo ne luno olusolo n'olusale egundi bye bisigaddeyo olusolobyo basigaddeyo olusolobyo n'omusota bwe bonero obusigaddeyo n'olwekyo Nalukoola tebagenda muwa Wala bidax vibes good statement chako. Abo be balonda mu anti abalonda yeyo bebo bayina gundi kati bateka kono omulala King Saha naye bamuteka kakiiko ate yayagala Nalukoola ayagala Nalukoola edi mutwe be balonda bayidi mutwe be balondera ddala kati bayidi mutwe bamagala kati waliwo manyi sagala kwogera nnyo mbozi buli mwensanga abantu bangamba abasajja baleke nesigenda nyina okwogera kubanga nze ndi mwogezi mwagala nkoleki mwagala sebo nemekwogera waliwo group ey'omu mmotoka eyo yesalawo ogimanyi gwe group y'emmotoka yogera n'omukulu eyo yo newobanga omukulu akwagala atya nga yo tekwagala tewaba mulimu wakiri bakola kyonna ekikusiiga akasa be batukuba ffenna ekikono eyo tiimu y'omu mmotoka namba emu katubaleke tetubatula ate kati lwaki obyogeddeko Bukenya ababeera mu mmotoka si bangi kuliko Eddie Mutwe kuliko mukwano gwange Eddie Mutwe gwe nali naye ku mpingo kuliko mukwano gwange Selector Devi kuliko mulala bamita Mbogo Genosense yaita Genosense omulala yani awagituulamu anti abalala basenyo nyibote sibe basalawo basenyo nyate babayita babusuuti babayita babusuuti bagamba abo tebasobola kusalawo abo babusuuti bagamba babusuuti abo yasikuba mikwano gy'oli omukulu naye nga bo babusuuti abo tebasalawo waliwo abo basalawo abo ye muko si producer DJ ale producer bamuyitani producer Dan Maji ne Dan Maji Yanili asalawo okufuna kadi naye asalawo ng'alina backup y'abano naye akakiiko bwe katuula kati ne King Saha bamugattako kasalawo nga kali ku bandi y'abano nga bano waliwo womulere waliwo wajjita waliwo nono wagundi
okitegeera ono atabulamu ekigere n'akubamu ne wano kati ng'abo tebakwagala ne bw'oba otuyanya akagumbako mu mugongo ka wakati kano ne bw'oba nga wasoma zidiguli ne diploma ne certificate toyina ky'osobola agamba era kati Magala Umaru bamwagala kubanga bamusuubirako nti tatagenda nko mu parliament agenda batya bamusuubiramu kuba oluseke we baagalidde kitegeera nti bamukubira ne bagamba fe twakuteekayo naye mukama wange leeta mannya ki era nga yasomedde okategedde Magala Umaru bagenda muwaka naye nange Magala Umaru mwagaliza akava ne mukomera by the way bamusiba parliament abanuupu bagendanga ku kitebe bakuba oluseke tebabaga tebakyagenda mu meeting naye obuzibu bwe bamanyi bonna bali ku kaadi Bukenya naye tebamanyi nti ate kaadi sigenda okusiewangula yamanyi boolya bamanyi nti bwe bamuwa kaadi bweti nti ayingira parliament kaadi ebegenda kuleeta abakungu bonna ba NUP bakubire campaign ate bakungu kyabagenda okuba campaign kati ekawembe so tukusaidiyo kati side ya Luwemba nganze wali ng'afukamidde mu maaso ewagalamizibwa omubiri gw'omugenzi honorable kansooka enjogere kino nti muba saba kaadi nadeze siri wano nigwe njagaliza ye Luwemba naye ate akolamu ate ebyobusiru alinga ssaanya alimwakisusa ogenda otya ku malaalo nga n'omuntu enena gw'osaba naye baali bagimummi gwali mu kusaba kaadi nti lwanirira kaadi yali mulamu ng'atambula ng'ayogera ng'alina amagulu n'emikono baali bagimummi era nze Segirinya nayogerako ne ku simu guno nkyogera mulundi gwakuna nga neebaza nti newadde Bukenya tetuli ku saidi emu eyo ebyobufuzi naye ate mwakola kyamaanyi nnyonza okufuna kaadi kubanga abasajja mwabateeka ku puleesha social media twabateeka ku puleesha jjukira yalina abantu naye nga si gwe baagala ogiwa kaadi kati ssaawa yakakati Luwemba gwagenda afukamirire omusajja atamanyi na bifa ku nsi tamanyi na bigenda mu maaso embiyegezikaze engoye tamanyi na bifa ku nsi gwe gwogenda wabula oyagala amawulire nawe n'oteekawo kamera kale wandikikoze nga totaddewo kamera bibyo naye kamera kati Luwemba kyakola kwe kuteeka abanuupu ku nninga nga Segirinya leero gibateekako alimu bateeka ku nninga Luwemba aguzanya psychological nti bampe kaadi jjukira yabagamba nti ye kubanga bamubuuza nti kakati ssebo onaakolota nga bagikumye nesimbawo n'agenda n'agamba mbu yakyayogera n'omugenzi omugenzi gwajja okwebuuza kitegeeza bwe bamumma kaadi tumulabe nga iripe anti omugenzi wanaata mugaita ajja kujja ate nga tulamanya tutya ffe nti amugambe anatuleetera recording amuwulira mu bufunze kaadi yo abanuupu bagigaba nze ate ngamba bagenda giwa Luwemba nalukoola bino ebyokuteekawo onagamba Magala nalukoola gwe bagenda ogiwa naye ttiimu y'emmotoka eyagala Magala ya ttiimu yo eyagala muyaye munnaabwe naye kati no si ya ttiimu ya mmotoka waliwo bweyituuka ne yaswala ne bawulira nga baswala owoota fuutu soja n'olekawo loole fuutu soja n'olekawo n'omusajja Segirinya gwazze nga gwatambulayo yamanyi buli kimu ekiri mu constituency Luwemba amanyi emiruka gyonna egiri mu constituency tali nga aganaga buli kimu ekiri mu constituency akimanyi yamanyi ne kaadi y'emmotoka eya ambulance gyeri era erimanya ki era emmotoka kati kuliko kifaananyi kye eky'omugenzi n'ekya poliisi bino byonna yabimanyi kitegeeza oyo mwangu nnyo okutandikira omugenzi bwe yakoma kubanga baatambulanga babiri bwe yatumanga nsereko ye mwamukoze mutya nsereko ezereko mmoja nsereko yafunyemu amawulire mwalabye ali mu kuzannya kati comedy ali muzannya bwanajja kuba kansala atakijja mukolera nsereko wamulabye ali muzannya kati ali mu kwekwata sewo mu comedy yafunye obwa kansala yabumaze dda bwanajja mu bwa kansala agenda wangula buwanguzi kino kyamwadde erinnya kino kye kyamuwadde ne bagamba nti sereko kansala wamu era mukkiririzaawo kati eno ntandikwayo yafunye dda ate yalaze mukozi agenda funa bupalishi obukozi eyabagaiti yamusajja nakatemba omuwunvu atasoma bulungi kigambo buwunvu nempapula tazirina naye tagenda kubeera nominated tagenda kubeerako ku ballot paper nebanagira ebyo byonna byasita abikola kankubulire kati ffe mu kunoonya amawulire kati nga ffe abali mu mawulire
olina okukola ekintu kyonna kyonna ekikube kati nze okimanyi nsobola okwesimba abantu nga sina na biwandiiko byawo nenkangamu nowanika ziposita ne bakugaanira wali nti nebakugaanira wali nogamba bamponye ate nogamba bandiddemu olu nogamba wanga omusajja atalina manyi ga kisajja aba agenda ku mukazi bomu neyabika nenda kyali wange talina manyi ga kisajja naye buli wafuna omukazi agamba mulemese era buli wafuna omukazi ampa ssente nze mulemese mutambulirako nanga ne musajja gwe watubeera ki mutambulira nangamba ne bwe tuyingira watovaako ati yansuubiza nangamba oyagala mmeka nemugamba sente bwezi nangamba buli wembeera nga omukyalo omulabyeko nga muliko mbeera nangamba oyo yatwemesa oba akweyagaliza nze bibyo binkuntamya abakazi byabantamya namugamba bebi rumojja kuva ku gaadi obudde bw'ekiro omusajja alabike aganaga namulabye naye bamutwala Honorable Khalifa Mukibi Sadat Honorable Khalifa aganaga yabeerako kwejinja kalooli noza we yakulira 23 awo 22 jinja kalooli teri mu Kawempe just eri neighbor ya Kawempe Khalifa aganaga simanyi oba endaga muntu yesoma Kawempe kisimanyi naye musajja wange nnyo yazimbayo mukwano gwange nnyo Khalifa aganaga Sadat mwagaliza kale nze mwagaliza wini nga buli muntu nga buli muntu kyali wange mwagaliza okuvimba okutuuka awakabi wonna mu bulamu ate njagala nnyo abantu abekkiririzaamu that's why nze nekkiririzaamu njagala nnyo abantu abekkiririzaamu kati Khalifa kye yandaze ti omusajja ali strong nnyo wabula ate bwe bakubuuzanga kyekimbeeza n'essimu bbiri nze bwe bakubuuzanga wakirigo golinga taata wange tova ku gaadi nze suula gaadi nze n'oluzungu nze n'oluzungu nalwegiriza oluzungu lwemmanyi olutonotono lw'okwogera nze kusomera byenasomera tetwasomako oluzungu lwakwogera mwasoma lwa mu kitabo kati munnange Khalifa bwe bakubuuzanga nti miruka emeka wakiri ogerayo ng'esalo ogambe kyebando bwayise wano obagambe olanange atali mubaka ebyo gwobimanyi kuba omusajja yatunudde direct bwati n'atunula okumala eddakiika nga namba yogera LC omanyi kati waliwo kye bayite emiruko giraba kyekintu ekyangu ennyo ekyokugeegeenya omuzi nagamba ze suula gaadi ani ye yalaze nti no tamanyidde ddala olw'ensonga yasigadde atunudde bwe yamaze n'agamba kati eyo Khalifa yangamba yali asoma amateeka emakerere teyamala yangamba yali asoma amateeka ge wali asoma yali agenda gatwalawo omuntu looya ye muntu omukujjukujju akyusa statement mu dakiika emu nzoyinza okumbuza ekintu ekinema okuddamu kyova olaba nze mpulakinga nnyo abakazi mugamba banange gyo bangambye wadde n'abasajja naye nga nze nkyetaddemu nangamba nsa tebandabyeko naye nga naye bandabyewanze naye ngaokimanyi nti oba omukutte ggwe kati ye Khalifa bajjo yagenda namuzana gundi yasose mubuuza Nurdin namugaa tuweeyo emiruka 9 yagamba emiruka 9 gitwala kambe tubuli gituwe yasose mubuuze oba giri emeka yamugaa giri 9 namugaa gituwe bajjo namugamba tuweeyo 5 Khalifa aganaga natayogera yadde 3 nasiganga atunudde butunuzi ate Khalifa kyali wange kyolina okukola olina okubeera n'essimu ey'okubiri gye bayita eno engeriko AI obuulizaawo fasita nze sikyakola speech nze sikyanoonya mu Bukenya mpandikire speech nderamu nenjigamba njagala genda ku meetinga Sula Motors musaba mulimu mukolera kalango ngamba nkolera wano application wano nempandikira ti paka wansi wenteeka signature kati n'olwekyo eno generation yakyuseemu osobola okwesimbawo mu kifo kyonna tewali buzibu oba kuba luli yagira mu kooti nga tefanagana ya kibiina oboyi amuliyati nasooka muweyiye gye yali akozesa campaign era agenda okuluma ng'olaba emutuukidde ddala eri emutuuka eno wansi oboyi era nesaa zino ngenda kusisinkana Khalifa aganaga kati okuva wano mu interview Khalifa aganaga ngenda tambula naye mukalulu yakomyewo mu ggwanga mwali ngenda tambula naye mu kalulu era yaŋŋambye tugende tunoonye wiini ensegezi ogenda yegwa omukubali ku tiimu ya Khalifa ya campaign omuntu bwampita ku tiimu nzija nagamba bw'otandaba abantu manya tebampise bwondaba abantu manya bampise ne mbako okukiriziganya kwenzikiriganya n'oyo omuntu ne mugamba obaawo on principle tuyingira olulwana tukoze tutya ne bwe bankuba oluyi nkola ntya okulujjanjaba naŋŋamba
ku kasente gavumenti kebefuna etuwaako ne tujjanjabya empi ze batukuba kati n'olwekyo tuyingira field ya Kalifa okunoonya akalulu. Honorable Gwendeta ayina enviiri. Honorable Gwendeta muzibu wa kutunda naye ngenda mutunda mu mbeera yonna mu Kenya. Era munzikirize mubakube ku maaso mbaleetera mukibi Saddati. Njagala mumwagale mwana wamwe Kalifa mullo mumuwa akalulu. Setumanyi oba yasoma bate yasoma oba kwanabeerako ku baloti naawe tomanyi nange simanyi naye nze ngenda beera naye. Akabonero kisumuluzo kyakugula anti ebayita FDC block gyalimu najja nankumbi akabonero mugenda tambulanga n'ogusumuluzo n'ogusumuluzo ogunene naye bannange Katemba ali mu ggwanga naye abantu bekampe tulabye abantu bekampe tumanyi balinga beerubaga okimanyi era Kalifa era yajja Lubaga ne Katolo bwangu era Kawempe North eyo nayo tetereera simanyi lwaki naye nga Kawempe mpozi yasooka kubeera yali yesimbi oyo yali mukomera kinandala yali akukusa myaka 6 ono omulala Segirinya wange yafa kyona nadduka nze sikyasula nayo Kawempe naye nga oli mutuuze oli mulonzi waayo nonderawo wenyini nga ku ddwaliro wenyini nyini awo wenondera n'olwekyo nze ngenda kulonda omubaka gwe n'abansimbi kubanga okulondako kuba kwa muntu omu Kalifa naye tali sure nti oba neeronda Kalifa naye tali sure nti oba neeronda naye bw'anaabazze ng'ali ngenda londa oyo oba Luwemba naye Luwemba kadi eyinza omukozesa ensobi mu maaso n'abanga Ssanya naga yayokya enguudo mulabamu okugamba nti yayokya enguudo ze Kampala yazokya ndabako Luwemba oyo kyali wange naye Kalifa aganaga omuwa bubaka ki essaawa zino Kawempe North alina okumanya nti kati ebintu byeyazzeemu by'abantu baasoma byabanene bakukuba ekibuuzo essaawa yonna bw'oba ogenze ng'oyingira bw'abamalaaya olina okumanya abamalaaya abeeyisa batya. Bw'oba oyingidde nti kati nyingidde byabufuzi ngenda kwesimbawo wange olina okubaako nebyonoonyerezaako okategedde ekitundu kye ngenda okwesimbako kirina emiruka emeka kirina gundi meka naye bakusomeddemu ddiiro gundi constituency ziri meka gundi polling station ziri meka kitegeeza nti olina okumanya nti n'aba ba agenti bange bagenda kubamu neetaka ba agenti bwe bati naye kati gwe wazze fayini bakusomedde eddiiru nojja n'ogiyingira ne kooti nogiramu etali ntuufu ne bakuwe entuufu endala ne bakkiriza nti ye gwe bafuzzeko eddusu kitegeeza olina okudda ku ground n'onoonyereza kati wagudde mu mbi z'abayaayi ffe tekitukakatako kubanga tumanyi ebintu ebyo nabyo nti emiruka girembeka kubanga otwali tweyimirira wano alien skin babuuza abashurities ne bamugamba chairman wo yani ova ku kyalo ki kiri mu muluka kibino nina byogera walla yamonga teri abimanyi nga batamwata olinga tamanyi na chairman we bwekiri nakati wenyini wensuula yinza okugamba sima eggombolo we bagiyita ebyo bintu kyo kya bulijjo omuntu okubanga tobimanyi kubanga tebirina kibigasa naye gwe member wa parliament kiba kikkakatako okubimanya olw'ensonga kuba gwotwala abantu oba olina obbakolera bali mu buvunaanyizibwa bwe kiri okumanya nti constituency gye ngenda okwesimbawo eyita wano bawundalizizaayo ze zino Kawempe ayina ababaka bokka line-up gye yaleese tolina g'osuubira mu kukolera mu babaka baawo era tewali naye kambuuze bwe bazze kulya kambuuze ab'FDC bwe babadde batudde waka okuviira ddala ku mukulu Oboy Amuriati ne balaba Kalifa ng'akyaziddwa ku TV bw'atyo ekyo kikulaga nti ebyobufuzi bya Uganda byafa FDC bawulidde batya nga omuntu waabwe yani mwogezi waabwe abakulembedde ani mwogezi waabwe sijjukire gayi bamuyita mbuuza balowoozezza batya nga omukulu gwe basimbyewo tamanyi na miruka gya mu kitundu kye kuba we yamaze najjako yadde ku zoom we yamaze n'akajja n'anyiga epesa n'avaako ne bagamba nadduka emisi ate ekyo kyabulabe nnyo nibakyatemye ani byensejje byasigadde biseka byawunisa emitwe bwebi byamukubya ebibuuzo tebitegeera ebyo baade bamwetegekedde kale bwe tuba tuvuddeawo omwana mulenzi alien skin yafulumiza ekiwandiiko mu wikendi eno yennyini ng'alaga nti hotel africana tekigenda kusoboka ensonga ziri nti yasasula dda baadde basasula dda mu Desemba ekintu kino tekyagudde bugwe ekitegeeza alien skin yalangiridde leeti
but abadde kushuwa nti nekivulu kirina okukola ki kirina ogenda maaso olwokuba nti kiba. Over to you. Nobert Events yategeka Alien Skin. Alien Skin sawa zino mulaba. Kizibu gundi crowd gyalina n'abantu balina ne generation emuwagira. Kizibu nnyo hotel nga Africana okumuwa venue due to security gundi Reasons. Kubeera era bye bimu ku bye baagamba. Ekisooka audience ya Alien Skin ya 25 to 35. Audience ebeera threat mu ggwanga Emyaka 25 paka 35. 18 kwa 35. Audience naye ate jasinga okuba nayo ya 18 kwa 25. Aina 10 Alien Skin aina audience y'abantu myaka 18 kwa 35. Naye ate aina asinga kubeera nnyo na 18 kwa 25. Abato ddala. Kati audience y'aba abantu bwe batyo baba tebalina kye batya mu nsi, baba tebalina buvunaanyizibwa. Baba anirule. Kati nti nanyini kifo ajja kubalamu n'agamba oyo muntu bw'ajja n'omugamba ekintu kimu ne bwakukuba ekikonde talina kyazza ne bw'omutwala mu kkomera manya ngenda malayika weekamu yeekomerewera ali emihogo gy'abeere nga ekyo kiyise. Kera Africana ngayo yatidde hostinga ekintu bwekityo event bwetyo nene. Kyemmanyi ng'ogyeko ekisaawe kisobola okukkiriza ekyo kubanga security eba emala bulungi ate nga tewaliwo kikosa tuba kati katugeze kati nga Africana eba erina abagenyi batourist baani olusinga bagenda kutaataganyizibwa mugundi ababa basuzeewo naki basuzeewo naye era Alien Skin ze namugambirawo nga bakatugirira sheeyo ne mugamba olina beera mu kisaawe Africana tekigenda kuggwa bulungi olina tuteganya abantu abamu kubanga oyinza okufuna crowd ennene nezigenda okubeera saa 8 nga wonna wajjudde already ng'abantu already tebalina wakugenda nga already akafo katono ate already kiri ku kkubo jaamu biki nemugamba nti kisoboka jo nayogeddeko naye naŋŋamba ali mu kwogezeganya n'aba cricket of kulaba nga bakwasaganya era leero alina press conference saawa 9 leero still mulungo ku Freedom Beach ye yakoze beach awe mulungo yampadde ekisuubizo nanga egenda kubeera mu mwaka guno egenda kubeera yemu kuzisinga mu East Africa egenda kubeera nga ye Miami ye Uganda beach ya Alien Skin Patrick Mulwana naye saawa zino ekyali mu kutandika mu ntandikwa naye yagambye agenda kubeera nga yemu kuzisinga mu East Africa eyo nga tuvuddeyo leero agenda kwogerako agenda tutangazaamu babe kifo kikyazzaako okufuna venue eddako era abuulira abantu be what next naye nga Hotel Africana security baatiddemu okuhostinga omuntu nga Alien Skin mu kifo kyabagambye ekifo kye balina kitono ku namba zigyalina ndowooza yegundi gye nafunye kizira nange bwe twalamu ebintu bwendabamu ebintu naye nga Alien Skin ye show ezizo obutasazibwamu naye nga ate akitegeere bulungi Alien Skin bwana bakoze show olulangirira bwati venue waliwo abagala okumuteekako show ya omwana mulenzi Biswanka agamba ye ayagala zimbira maama we ennyumba show yagituumye maanyi g'abantu ku Freedom City agamba Alien ne bwana ateekayo ddi ye alina kubeera ku Freedom City ku nnaku lwe lumu ne Alien Skin nga abiri mulungu Alien Skin namunyonyoddemu mu eyo ensonga naŋŋamba abo ateekayo ate ngenda kujja nsooke muyimbire nako nzije nyimbe n'eno engeri gyagenda ogikola Alien ye yagambye bw'amuteekako show agenda kujja muyimbireko atajja ayimbe ne kuyiye n'olwekyo byonna bikyali awo wakati tugendeko ewa Bukenya kale Bukenya Media Alien Skin over the weekend yakonfaminze nti tetugenda beera ku Hotel Africana abasajja baatidde ebyo byadde mu statement ye nti baatidde ate waliwo n'abamulwanyisa according to him. There you go. Kyo kituufu kubanga okugamba nti no yalaze receipts nga asasula kodi mu December January wuno tumuli wakati kumpi no vices n'olaba nti no tekyetaagisa ate oganye n'okufulumya ekiwandiiko publicly kwogera ensonga lwaki omugobi wabula gwogeredde ku ssimu nti bannange bajja kulwana abanyi banjaga kiteeke mu buwandiike professional kubanga bakola ki basasulako dda ne babuukinga kati ekitegeeza nti no Patrick Mulwana ne
ne Nobati Events basobola n'okusuwinga Africana. Alien Skin namne. Kubanga already obulango bwafulumadde. Kitegeeza olina okweditinga obulango okubugjayo bwateekayo. Yep. Kutaataganya abantu oyinza n'obasazisa ssente. Bino byonna bisoboka lwakuba ndowooza tebaagala kuddamu ebyo. Naye olwaleero press conference bakuza omwezi 11 Leero 10. leero 10 February tulina press conference awo ku Freedom Beach Mulungo. Bagenda kubanga batangaza byonna batubulira ensonga lwaki wali bavuddewo kiki bazzaako bagenda kyusa olunaku oba just tugenda sigala ku lunaku olwo bakyuse kifo. So kati amaaso ku lutimbe ku social media mugenda kuba mutegeera ekituufu. Alright. Kale nga tuva wano mwana mulenzi Ambassador Sally yakoze ekivulu. Ambassador Sally bakiyita kivulu. yakoze wakyeta meet and greet Meet and greet. mu luzungu Oba okumanyagana. nti mujje mbabuuzeeko bankyali banga boku status nedda yagamba nti alina ekivulu. walabako akalango ke Saakalaba naye ate nagenza trackinga back koze ekibuuzo ekyo okyogedde. Yazze We nalabye ne ntandika onnoonyerezaako yakolako interview ne Zubeda Ambassador Sally ng'amakulu ga interview eyo gaali gakubeera nga akola ki amobilizing masses zijje mu kivulu kye ng'ennaku z'omwezi olimala musa lwafuma mwaka ki mukale bambi saasira omukwano gwe nina mungi gunnumye nnyo yangu nga bisa bya mwana yalufulumya mwaka 23 eno gye ndisiteredde wabula yalufulumya 23 Egereza koza lyabadde ekwatagana ku kintu tewali nawa abasinga abaali yabadde balwala nti yadde azze kuba luyimba kusiibula abawagizi be abasiibula alaga ndoza yabadde obendo ng'agenda kubanga yazze ne baddansa abawera 2,000 singa batuza mu butebe ffe n'atulimba nti bawagizi bawagizi. twali badde tuli bakakkamu yeetegese nnyo ng'ate teyayise bantu kwe kubeera nga obadde tolya mu nnyimbe z'abantu nga toziika Ambassador Sally nze kyenamulabyeko n'ofiirwa ate n'ofumba emmere nga y'abantu nga 3 ng'olinga aziika abantu ne bajja 4 nze kyenamulabyeko engeri gyamanyira bulaaya ati manyi bulaaya tebabeera nnyo bantu abadde South Africa anti engeri gyabadde South Africa kati ebyeri si byabantu osobola okukola ekintu nojja noyambala ng'ogenda mitinga abantu babiri kati ekyo yakirabye ng'ekyo naye namulabye ng'afuluma ne bamutunuzaamu ssebo kamera nagaa nebaza abawagizi bange abavudde ebule n'ebweya naye nga beyeebaza bonna badde bakozi yabawadde ssente kubanga nga teri gwatamanyi teri muntu yazza mu kivulu kya gwatamanyi amanyi toli abasi bonna yadde abamanyi ate abamawule nawo ne mbanyiigira tebazze ate ate bajjewa babitegedde Babitegedde. kati nze nategedde ekivulu kiwedde nze mbeera mu bivulu wate ndabyeko wanga buli kivulu nkibeeramu wandabyeko ewa Sally tetwakitegedde era obwedda nkunoonya tegeza yalanga abantu wamu ku Zubeda namukubira essimu yakola ide- namukubira essimu olw'ekyo enkeera yagimanya. n'agamba ange esho ewedde namubuuza gwe wategese esho meze nnoonyereza kubanga nina benkulembera nga baba waliwo abalya ssente ze ne batalanga kuba sho yabadde ya Friday n'agamba obulango yabutwala ku Radio Maria ne Radio Buddu obulango bwa shoye tusanga nti aleka after party eri Masaka era tusanga nti olangidde ku Radio Buddu omuntu ava e Buddu ajja okulaba Ambassador Sally Radio Maria kuba obulago Radio Maria nno ye Masaka Lady Maria wegamba nti nakalaago kamu ka 10 ng'oyinza obutabussaayo ng'owulidde oti neno ku bukedde bagambye akalaago kamu ka mutwalo eragaa ka 10 ku Radio Maria yerangisa Radio Maria Ambassador Sally Ambassador Sally yajidde ku tukutuku amakusukuta njagala obulango 10 olunaku okambwa noba w'omutwa mugono ogulekayo yajidde ku kapiki kapya yajidde ku kapiki nga kapya bwekati musho mu show nga baddansa bangi nze bukenya nalabye baddansa sirabanga bali baddansa ng'abulidde muli yadde abulidde muli ng'onoonya nga kamera eri kubaddansa okukangera ku stage nate simutegerera mutegeera wate tumanyi nti Ambassador naye anyirira nga baddansa bangi kati so yadde naye akola yaki Zubeda saamulabi ate Zubeda yandize kulaba yerabidde yerabidde naye yandize kulaba ki yekanze biwedde kuba Zubeda yakola olina enyimba interview za Ambassador nnya zomanyi no nze mumanyi nga Ambassador Sally nti ya Ambassador kakati mulekeraawo ne batikitoka mumanyi omuze ogwo nobeera ne following Banange batikitoka. mitwalo 5 gwe nolowooza nti abantu bakutegedde nnyo bulira bawabulisha kashi yagenda nakola ekivulu Jack jack
yafuna abantu 18 tenga bona abamanyi nga ne baba imba gamba gundi wazije baleko bukenya jaka muyimbi bonna ate muyimbi tiktoker andi yali abayise like okuba presentation abantu bola basumbuwa nasumbuwa research namugaja ne motoka mupagite batekamu mpe ekifo jukira abana ba tiktoker ajana saba mukulu ekifo mukulu amuwa yasaba ne parking banyona najitwala agateka stage abantu banatula olunaku kuno nalu freezing asebo ne bateka na viro sente za lunaku lulamba abantu andi bali bagenda kola kimusheyo yali ayina sho ali muzinyi yali agenda zina kati ngadde no katono kyabadagamba ambassador Sali bannange toyina sosa kuwa abantu n'omuziki agwina ababasajja bakuba bandi tuweeyo nnya enyimba azina omuziki babagwina enyimba nnya ate ofollowinga ebintu nakukkiriza ambassador Sali baba ino omuziki akole bwati olaba Climax ekiro lwokutana ekwata nnyo ekiro nga katagenze mbatamivu nga batigize batabye agambe manager Dani wa Climax Nge manager Dani munsulire yo CD abagwemu bugwi asoka abafukumule kati abagambe ntino ambassador Sali yakubye ekivu mulimu abayimbi mu Uganda yakubye Climax neboga mulimu abayimbi mu Uganda nga balungi nnyo nga abantu baba baleetedde nga yewe omuteeka ku posta tedi wadde omulema asobola okujja nobala gw'onoonya engeri gy'obaleetamu ne bakuŋŋaanya oba oteekakaani n'abaleeta asobola okuba n'abatta ne basaba amazzi ambassador Sali enyimba z'abantu bazaagala nnyo nga tekuli volume nga teziriiko nga kuliko ndala era ambassador Sali aba kugamba nti nongenda teekayo ekivvu banyuma n'agamba nti nalwadde ne kitabaawo singa yasinga oba kigenda kuba kitya singa yasinga amasannyalaze twandisubiddwa mwasubiddwa omusajja yafunyemu ekisujja ne kasa yakoze ensobi ngate naye akima ebyagenda okuyimba nebamifudde ku grenade yajjayo shoye kati era grenade saazi nomulaba wamaanyi era naffe twebuuza kyandibadde kitya okategedde nete mwakiraye abakukikola wandirabye e Kampala n'emiranga naye katolaba yasigaza bookings ez'ebikomansimbi zikutte yasigaza ekayunga sogera n'abakuba yasigaza ejjinja nabaganza badagenda okuba cricket ovo nentewanyizibwamu anyaza okuwayiriza kintu kyonnaawo nakoseddwa asana okuwayiza ate ne Valentine waliwo little boss nani omulala yatadde ku Valentine ne gundi Geoffrey Lutaya oye mateeka okitegeero olunaku lweno mukati wogamba nti ate enkeera otegese n'abagule naye wa Valentine onyuma Valentine eriko ebivulu bisatu si byokka like kale byogamba nti abasajja bagenda kukubira ddala kuba little boss ayina Geoffrey Lutaya ogaba ne Nava naye ayina olunaku ate unaffe eno neyagenda obbawo endongo agenda byawuzaamu bonaffe eno yagenda obbawo naye nga ambassador yamaliza nga abeebaza mwenna mwebala olw'omukwano gwe mwamu nabigaana ebyo ebintu olaba nze kankubulire Bukenya nze twanze ndi w'amazima nnyo nze sisiima kintu kitaliiwo ate osiima ki nga tebakuwagidde osiima ki lwakubayagenze newanyi nti ab'ebyuma tebabanja yagambye teriiyo n'omwamu banja ab'ebyuma ambassador Sali yajja ndowooza n'agamba aba Ebonies bamuwe ekifo kiba kyabwerere sawundi zamuli za munda za musiringi zezirimu ezo ekifo teyakisasudde nakyo yakisaba busabi ate nabo balabye ebyabaddeyo kati babanja eki kati tosakugamba tewali abanja akutandika atya abanja oba musajja kati abanja atandika atya ambassador Sali zenna musajja wange Victor Kamunyo show yamusala nga tuli emukono samukubira eyasunente azijjewa eyasunente andi abalaalo bonna tebajjako omuntu shemusajja jasunente azijjewa show yakirevo gye yatusalanze ne bajjo nga sina ntandikira bajjo yagamba show yakwata ate yakwata teyafuna bantu era pikipiki yajija wahamu pikipiki nayo twakuba bukuliruse ulira pikipiki yali ya Luseke ulira show yatusala yakireva gye samusajja samugamba mpayo wadde omutwalo nguveewa watambula era abawadde mbegamba tebali abanja otandika otya
kyotegeeza nti ambassador yakikoze kwedifendinga yabadde amaze obbagamba mwena mwena nti tumubanja kati nakyogera ku kamera teri abanja kati otandikirewo ogambe mmuze mmanja abantu baliwo Zaaki. kakasa ati ebyadalola mpozi nga toyina kyova olaba kati gaffe aba media bw'olangira omuntu naddala natafuna bantu bwabanga nti yakusasula dda okipowa guwa mulimba tegenda kufuna kitegeeza okulanga kukwadde kutono kulanga kukwadde kutono kitegeeza naawe osaana kusibwa busibwa sirangira bayimbi banafu era nze olimu ebigonda bako omanya alina okukuba alina shuwa okukuba anti bwagona nga aba nsudde kitegeeza byolanga yasudde rediyo maliya ambasada sali ne rediyo buddu ezamulangira kale byebyo mbakulisaayo nnyo abantu abazze mu ate ambasada babadde wawaliwo kulisayo abakozi kulisayo bantu bavulire mu weekend kukyaka ba asha nemwe omusajja abadde mugumu yagambye nti kati mulaba nti nno wano mulabye ng'abantu abatono kati ate wenzira wali ngenda bakuba yabadde addawo yadda mitiyana yadda addawo alina we yabadde era adda tujja tutegeera nga amaze n'agamba nti ate kati abo kyeŋŋenda obbakola tutegeera nga amaze kubanga era tetumanyiire ekivulu buli muntu kimuleka mu mabanja kuba kwegomya owulira nga tuvuddemu ebyo ebibuuzo naye kyemanya addayo south africa kati shoke yawedde addayo anafuna transport goma ekivulu bwe kisala agenda yita wansi mbazi mu baasi bayita wansi mu baasi ne bagwa wali Mu paaka. ebusiya mugonya ne busiya kati ne bafuna waliwo abasajja baawo abavuga bumuluka obukadde bwa jiya n'abavuga n'abatuusa ku forest Game park. gempaka kwenyininyini n'abagamba akakubo ku kalaba kemukwatako akatala kali mu kalaba waliwo obutala bwa zino babutabata buno emirongooti akalongooti ako kalaba kemulina okuggukako naye ku ssaawa 11 baasi eyitawo kati baasi bweyitawo mumekinga sure nti mwe musookawo baasi kitegeeza nti zino ssaawa 8 muyina essaawa 3 ez'okutambula naye bwe mutambula temunyumya teri kwogera kubanga mulisolo bwe bali osigala otambula osigala ogenda togamba bwatojo osigala wenywezezza bw'obanga olina ebintu bingi bano simingana south africa n'ensawo nyingi bw'oba wabadde ne kilo 10 ogenda otuuka ku baasi ng'olinawo 3 ng'ebimu obisudde migaati ng'olina kiro zo 3 migaati byolina obisuula n'osigazaako bitono nnyo kati firimu ejje obe ng'oli kumpi ettuuko baasi ate baasi weba eyitawo ekuba eŋŋombe egitandikira eri bange manyi waliyo abavaayo mu busiko nemuvaayo nemudda kuneyimirira kati ate waliwo n'abalawuna poliisi erawuna nga baasi eyo emaze okubateekamu neeyaza atalina biwandiiko naye abo bo abapoliisi banguzi kyova olaba enguzi eri buli wamu abo bo bangu era olina okubamu ne ssente ezo zinawo abapoliisi kati waliwo kyali wange eyanyumiza sitole kati baali basatu bamala okugenda baasi ebayitako baasi webayitako babeerabeera awo bati omu abeerabeera ku kkubo akamotoka kalala ne kajja obusiru bwabwe ne balowooza nti akamotoka ako kekagenda okukolaki okubatwala kumbe bapoliisi ne babakwatawo naye bapakira mu motoka bebapakira mu motoka babajjako sente zonna zonna zebayina zonna ate ne babayamba ne babavuga kati ng'okuvanga eyo munda eyo ku nsalo katuna ne bamuleeta paka Kabaale n'abateeka e Kabaale ku buno bus stop obuyumba obw'oku kkubo babeerawo nga bali basatu nga tebalinamu yaddo bajja Kampala omu n'agamba omugezigezi naye we neeteeka kuba n'abantu bali tuyinza obutamalaako fenefene tetulina ate tuli basatu tugenda kukikola tuti engeri gye baasula nga batambula bwe batula ku bus stop onootulole tubatwala ono kyeyakola yavaawo buvindi baaga ye kyokka nga kuliko ne muganda we nagamba lukambe yawuleko kati saawa yakulwana ntya ensingi sigaddemu bwomu nte Kampala kati munnange ng'afuna takisi ziryawo zijja nga ajja gyesogga bw'agyesogga asangamu omu South Africa alina dreads nga muteekako omukwano baba batuuka ng'empigi agamba mu South Africa ekituufu kireti sirinaamu ate ne bwe ngenda simanyiwo niba ŋŋambye nti tuviiramu wano nawe waliwewati kati mu South Africa n'agamba nti kati omanyi kye tugenda okukola togenda tuuka nyeeri kati kambagereza ebyalo by'e Kampala kubanga togenda ebyo byonna munauganda bimutuukako South Africa ngali South Africa yingide baniye abalese beebase ku basitop batuuse ekyengera batuuse empigi gyamubuulirira ebyalo oyogera bye Uganda gyamubuulirira kakati otuba tugenda tutuuka wali ekyengero be nateetaawo ngenda kugiyimiriza nze ngambe kondakita kubanga nze bammanyi njiwa munasi olina gwogenda okulaba
olina gwogenda okulaba kati gwogenda todda naye ng'atuuka ng'agamba kondakita ono yagamba kondakita nti ono alina omuntu gw'ayagala awo nga Kinnayuganda kisirise omu South Africa akigamba eddakiika ki emu bwe yagenda ati n'aweta obuyumba n'akola ati n'akumamu n'agenda eri mu maaso n'akoma okukubo n'aba nga ne takisi agiraba ng'eryawo emulinzi tikabagamba alita mitwalo ng'ena negya Uganda egimuleese bannange naye simumanyi nange musanze aŋŋambye bugambi nti ajja nange simumanyi nitugenda abantu tulisizaana basi nejja nayitawo nakola mukuwati negenda yatambula obutambuzi okuva ekyengera paka wadda paka mu kibuga wakati alumba ekibuga wakati ate obudde buzibye kiro kati balumba ekibuga wakati abuuza kyovala bannayuganda si balungi Kenya bamugamba myami Uganda njagala tugenda kutwala bannayuganda bakola ki we baali batunda ndooza mawulire tulinda kutuli kumpi kunyuka abagamba yini balo giraba yabasooka ngiringa accommodation yabannayuganda batuka bulabona ne basirikale baffe tetuli bannayuganda ne bamweganda bwaffe tetuli bannayuganda nga byogera luzungu namugamba bannayuganda nijjamu kutwale ku bbaala bannayuganda gye batera okubeerako kati ku bbaala gyasanga Semwanga omugenzi Semwanga engeri gyali musawo muganda nga yeetaaga abasuuzi bakapapula nagamba toli muzibu bafujja ku kyokulya nga teyalidde okuva ekiro ekyesaawa 8 atuusizza ekiro 12 hours si 24 ekiro yakoma kiro saawa nga 6 okulya paka 6 gwa kiro 12 hours Semwanga naga wafuye ekyokulya mufunire ebyokulya awa mugende mwebake naye gwengoli alina obuyumba bwe bwateekamu abakozi be bwera ku makya mumuyigiriza atandika okusuula akapapula ndo kasula otya ow'abantu ng'olaba bano abagamba nti sabu ffe tuwola ku byemmotoka logobuuku gye tukwata natandika okugaba akapapula waliyo omusawo ow'amaanyi weta Ivory tajjanjaba ebitooke bye ebigwa wabulwa musajja emirimu gitagaatagana bakugobagoba ku mirimu toteredde ku mirimu nga bwakuwa akapapula contacts n'agaba akapapula bwatyo kwekubeera South Africa naye nga tamanyi na banne bali yabalekawa ne muganda we bali batya baatuuka wayise emyezi egi baatuuka ku byalo byeyo batandika kulima bakola emirimu gya kulima nga bafuna bafune ezibaza ku kyalo ekidpaka we bajja e Kampala bamala emyezi egi kati batuukanga era we batuuka ne bamusangayo tebakolagana paka kati ebiddako ebyamutuukako byeyakola oluvannyuma ebyo byo sijja byogera kubanga byali byamaanyi nnyo yamaliriza ate naye ababbi abamuyamba omukozesa yamaliriza ababbi nagirinnya paka Kampala mugagga kati Bukenya Media ne Sky Soldier bwe tubeera buli lunaku olw'Emmande bwe tutyo bwe tulabisa agaliwo gwe mukutu kwoli kati embeera eyo gundi gyagenda okuddirayo ambasada agenda okuddirayo kulikayo ambasada mazinza lomulya agaliwo gwe mukutu kwe tuli like nga video eno Rukia yabadde ku camera thank you so much kakugina ko tagala kumanyi